Wasaba Parliament first of all akakiiko akavunanyizibwa ku ekyo akakiiko ka Parliament aka province aka province kaddeyo tukawadde emyezi mukaaga kakole serious scrutiny tukawadde emyezi mukaaga tebapapa lwaki bapapa nabo batulageko ku umeme abagibanja yo umeme eri clean kyemwagala okugamba nti umeme ye eri clean tulina abantu bafe abafudde lw'amasannyalaze ga umeme gebadde wiring obubi poor connections agagenda negadda negokya emirimu abantu mu mayumba bo babasasudde waliwo amasannyalaze agokyeza ebizimbe mu Kampala amasannyalaze gokyeza ebizimbe mu Kampala ontegedde byebizimbe bisasuddwa. So we need to understand yo umeme esasulwa ebadde eri clean. So tulina okutegeera ebyo byonna nga tetunabako kati bino bye batupapya ate bamale bakole report nga wayisewo emyaka egi bagambe nti umeme yagenda okugenda nga losses zekoledde bannayuganda ziri mu biliyoni 8 kakati ng'ate olwedde 17 bakiwaayo. So tulina okutegeera yo umeme nga umeme ebizimbe bibadde bijja mu Kampala compensating etya abantu babadde bafiirwa abaabwe because of poor connections bagira batya be babadde bavunanyizibwa ku bantu babadde bavunanyizibwa ku nteekateeka y'amasannyalaze abantu babadde babba amasannyalaze ne bakola obungodiira ne bamaliza nga bafudde. Ekyebuuzibwa baleeta tekinologi nga wakulaba ebyo bintu kuba badde balina okuba nga babiraba wano waliwo poor connection wano wadde gwe mulimu gwabwe babikola abantu tebafiiridde mu masannyalaze. Fetutegeere wawe tutegeere because contract ebayo abantu aba parties zibeezi obeezi but parties zirina okubaawo nti parties zino buli omu ategeera nti nze nfuna kino gw'ofuna kino loosi bw'ogikola bw'oti nkusasulwa bwe nti naye mu loosi muno loosi tugikonsideringa ddi nti loosi okigedde exactly loosi etambula etya ne kulozi ya lose bamu obuwanjo tuligabana lose oyinza okugamba lose nga gwe wenyini ne wekola obusolosolo nga ogamba lose ekizimbe kyo sikoze obadde ogulawo samusanvu kati eba lose gwe obadde tokola obadde nga tokera mu budde ontegedde kati tosobola kuŋŋamba bya lose si kigambo bugambo lose is a process kati gaabo gagenze tegagenze gabuuse 90% of the workers were daily. We have not been very happy about them. We are not convinced at We are not convinced as Ugandans. We are not very happy. They should not just say, bakoze bulungi nnyo badde eno. Tetusobola kukkiriza ebyo. So, I want you to know that tuli mu kiseera kizibu. Parliament y'eggwanga lyaffe eweereza nnyo mikwano gyayo okusinga okuweereza bannayuganda. Tutegedde bulungi nnyo nti umeme bakwano bammwe nnyo era mubaagala nnyo. Ontegedde era mubaagala nnyo. Kiseera kikino bakwano bammwe abo basooke nabo tebasooka kugenda. Umeme yajja na kaveera egenda na loole. Tetusobola kubikkiriza. We need background check. We need about 6 months. Era ffe tetuwakanya byonna bigenda maaso. Twagala proof beyond reasonable doubt. Kubanga tulowooza nti waliwo ayagala okubba. Gavumenti enkola najjayo okusasula abantu. Twalabako ono basajja abasengula abantu, ono esajja yasengula abantu e Lusanja kikyoncho gavumenti neva nemusasula. Nakugamba nti ekimu ku bitawaanya gavumenti eno olwedde erina amabanja n'abantu at a personal level. Abantu baffe bano abamu okuleka ffe bakayimaazi tetwabanja gavumenti. Ne gavumenti twandibadde tugibanja kuba twagiyamba nnyo okujja mu buyinza. Kati abantu bangi bayamba gavumenti eno okujja mu buyinza. Kati bazzukulu baabwe be bali mu kujujjo b'ensembe. Owuli erinnya Kikyoncho n'olowooza nti Kikyoncho gyali? Kumbe Kikyoncho jjajja wa Kikyoncho yayambako President Museveni ng'ajja. Kakati babeera omwo nga babanja gavumenti ebitategeerekeka. Babasika. Otusuubiza. Era nga nkomyewo ne Bwana Kalungi tugenda kwogera ku nsonga nyingi nnyo era nga tetugenda kukyusa nnyo bwanga tugenda kutunira ensonga z'ekitongole kino ekyagala okudduka n'essente z'Abannayuganda. Tebalina nti batwala ssente zaffe nno bagamba nti bazitwala era naffe tujja kukuuka ejjembe
we are very serious about it. Twagala kutegeera ekisookera ddala endagaano ezaakolebwa ezo bazikola batunuulidde ki because tetwagala nnyo kubeera balalu twebaza umeme olw'ebirungi byetukoledde ebirungi ebingi byetukoledde enkola y'okukwata ssente n'onoonya ofiisi gye ziri bwe bakusalako amasanyalaze n'obanoonya omwezi bulaba tebakuzangako tubeebaliza ddala kye tutayagala kukola tetwagala mulimu mulungi mugufuule mubi ku lasiti obukodyokodyo bwonna obukolebwa kati bukulaga nti bwagala kunnyoka na ssente z'abannayuganda kubanga nga walabye ekyabadde mu parliament nti twabadde tulowooza $1 million $1,900 Auditor General Government agamba ziri 10-18 kitegeeza nti waliwo abalina interest mu kintu kino ng'ate bannayuganda ate bakulembeze kakati tetugenda kuddamu oyo folofoto tetusobola kuddira kintu kimaze emyaka 2 wano netwagala tukisolovingire mu nnaku 3 tekisoboka scientifically it doesn't make any sense loli weyebuuliza gavumenti ebadde n'ebintu bingi ebyetaaga essente nga byagaana n'okugaana lwaki kino mukipapya wano bayongezayo akalulu k'okulonda berosi tewali ssente yes ne bongezayo akalulu k'abakyala tewali ssente ne bongezayo okurenewinga ndagamuntu ne zigwako naye nga tewali ssente kakati kino ekyawumeme mu nnaku 3 eyakola endagaano okola otya endagaano ng'emala emyaka 2 naye nga bw'obaako ekikyankalanyemu katono nnyo bwe kiti mu myaka ameka mu nnaku ameka nnaku 3 ekitono ekyo twetaaga emyezi nga 6 oba 7 okureviewinga everything tukakase eno loosi ddala loosi ani yagireeta yava ku ki kiyinzika n'okuba nga ddala bakituufu bakoze loosi naye nga loosi be bagyereetera nze nakugambye nti waliwo ripooti yasooka okufuluma nga umeme erina abakozi abafuna $1,000,000 $2,000,000 nga musaala kati bwe muba mwakola loosi muyinza okuba mwakola loosi nga mwe mwagyereetera nga tufe tetukwatako okyekere kyengezako okugamba so kati twala kutegeera munnayuganda andaba oba omunnayuganda owa wansi nga nze anoonya 10 anoonya 200 anoonya omutwalo anoonya akakadde n'agamba nti mpa omuti kuba omuti gubadde gusasulwa $5,000 actually $5,000 osasula omuti nosasula semanyi mmeka eza solido nosasula semanyi mmeka 7.5 olwaleero kakati ekibuuzo kyaye ne kibeera loosi bagikoleddewa oba bajja nti babbako solido zaabwe kubanda ebazirina ati kaki ekyo kati bwebanga jja ati yabbako solido then budget eve ku byamagye ereme kunyigiriza ffe bannayuganda kubanga bumeme ebitongole ebifaanana bwe bityo bikola loosi omunnayuganda gwosasula nze nsasula bajja kwongeza sukaali bongeze omunnyo gwenkozesa mu nva bongeze sabbuuni kubanga mbyetaaga era nja kumaliriza mbikuze era nja kumaliriza nsasudde so kati tetugenda kugumiikiriza bantu bajja kutunyaga ontegedde bulungi nnyo bw'oba mulina amabanja ne pulezidenti wammwe Museveni nga mulina amabanja ge mugasootinge kubanga bano abantu bajja bwe bati bagenda ne bajja ne baleeta ddiiro baligireetera President Museveni bagimuleetera nga ddiiro tya muzeeyi olaba tuleese bano batranspoti bwe tunateekako eno endagamuntu eno egundi eringa ndagamuntu ejja kukola bweti ejja sikaaninga twala tugende ye President ng'akigwamu naye olwokuba abantu bano kyava abawa amatu bamubanja bantu b'abantu be nze ndiwolaba ndi muzukulu wa gundi eyalwana mu lutalo nti nti obadde ogamba kiti anti ndeese abajapaani bagenda kukola bwe bati bakole number plate zifaanana bwe ziti naye bwe banazikola zijja kukola bwe ziti zijja kuwonya obubbi kati ye olwokuba president ayagala gavumenti ayagala eggwanga lye ngagamba nti ekyo twakinoonya dda go ahead nga baleka bamukozesa endagaano ez'ekiyaaye zino endagaano bwe ziti za kiyaaye yesi bajja n'ebirungi naye ebirungi bye bajja nabyo kati bwe tubanga umeme byetukoledde nga tulina bigula billions 17 it's a lot of money umeme wawe yakolera loosi etunda ki tewali amasanyalaze gadiba amasanyalaze gadiba kati oyinza okuŋŋamba otya nti umeme bweba egenda
eyagala billion 1.7 mu meka ekyebuuzibwa amasanyalaze ge yali etunda gadiba yerosi gye yakola amasanyalaze ge yali etunda waliwo eyayotaaga obwereere waliwo abadde ayotaaga obwereere kubagadde ga sente ne mu bitongole byennyini ebya ne mu bitongole byennyini ebya gavumenti bagasasula otuuka mu ddwaliro emunago nga gakusasula otuuka mu komerero ziranga gakusasula nga kuva gavuddeko kakati gwe bwobanga oliko eyo levo nga n'ebitongole bya gavumenti byennyini bibadde bisasula amasanyalaze ekibuuzo kyange nekibeera kuba bandigambe nti munnaye mu barakisi emulago mu ddwaliro egundi kati eyo biiru but that's not the case. That's not the case. Naliko wano ku UBC nga batutwala wa masanyalaze. Ontegedde. So kati bino ebitongole biba byemuleeta nga bya kiyayi. Bambi mutuyambe. Omulundi guno mutusanze tulaba tubasaba. Ekitongole kimaze emyaka 2 mu system. Tetusobola kumala gakita mu nnaku 3. Kubanga bayinza okuba waliwo abantu balina emisango mu kooti. Ku umeme nga umeme nayo nyine nga balina emisango ne umeme nayo bagibanja waliwo abasasula amasanyalaze nga tebanagafuna nange ndi omukwabo kati bo bagenda kufuna batya bangamba nasasula ga government exactly kati kyekyo that's a question nti public erina okutegeera butya bwefuna bwegenda nayo okubeera compensated mu damages kubanga tukiriza yes waliwo yasasudde eggulu waliwo yasasula luli waliwo omuntu gwe bateekera omuti muki mu lujja nga teyasasulwa waliwo omuntu amasanyalaze gwe gakuba nga yali mistake ya umeme n'afa kano akakiiko ka paalamenti kakoze okunoonyereza okumala mu nnaku 3 ne banoonyereza ne bategeera nti no bannayuganda basanyufu era bali contented ne umeme then to approving sente zino zibabanjibwa. The answer is no. The answer is no to that. So yes, the answer is no. So tetusobola kugumiikiriza kasasiro n'agenda maaso. Ababaka ababadde amabega wa kino ekintu bakifunamu. Bana ababaka bakifunamu. Goloza yabadde aleese ng'agamba buli obuwumbi 10 ziri miliyoni 19 nga ziri 10 ezo miliyoni nga 7 mu something babadde bazongedde. Goloza yabadde azongedde mayadde musiru billion eyo miliyoni emu mbutwale tuwandika billion tuwandikemu biliyoni 7 zawonedde awo ate nazo zawonyerwa kuba ndowooza ono yabadde abivunanyizibwako babadde tebamutemera kimala n'agamba ontegedde oba si kyo nga kabadde nako kakodyo nti tugambe nti zibadde biliyoni 17 kale kakasajja biliyoni 10 something fe tugumire awo. Those are all psychological moves. Bayiseewo ebirala. So ekyo byonna tubiraba tubasaba Parliament first of all akakiiko akavunaanyizibwa ku ekyo akakiiko ka Parliament aka province kaddeyo tukawadde emyezi 6 kakole serious scrutiny tukawadde emyezi 6 tebapapa. Lwaki bapapa? nabo batulageko ku umeme abagibanja yo umeme eri kirini kyemwagala okugamba nti umeme ye eri kirini. Tulina abantu baffe abafudde lw'amasanyalaze ga umeme gebadde wiring obubi poor connections agagenda negadda negokya emirimu abantu mu mayumba bo babasasudde. Waliwo amasanyalaze agokyeza ebizimbe mu Kampala amasanyalaze gokyeza ebizimbe mu Kampala ontegedde ebizimbe bisasuddwa. So we need to understand yo umeme esasulwa ye ebadde eri kirini. So tulina okutegeera ebyo byonna nga tetunaba kati bino bye batupapya ate bamale bakole report nga wayiseewo emyaka egyo bagambe nti umeme yagenda okgenda nga loosi zekoledde bannayuganda ziri mu biliyoni 8 kakati ng'ate olwedde 17 bakiwaayo. So tulina okutegeera yo umeme nga umeme ebizimbe ebibadde bijja mu Kampala compensating etya abantu babadde bafiirwa abaabwe because of poor connections bagira batya be babadde bavunaanyizibwa ku bantu be babadde bavunaanyizibwa ku nteekateeka y'amasanyalaze. Abantu babadde babba amasanyalaze ne bakola obungodiira ne bamaliza nga bafudde. Ekyebuuzibwa baleeta tekinologi nga wakulaba ebyo bintu kuba badde balina okuba nga babiraba
wano waliwo poor connection wano wadde gwe mulimu gwabwe babikola abantu tebafiiridde masannyalaze wera bbiri nga ndabye ku mwana yali ku Mawulire TV ekikondo kyagwa waya n'emugwira n'emwokya n'akutukako omukono exactly kati ebyo umeme bisasudde tasasulwanga nakati kakati tetusobola kubeera basiru kutuuka ku eyo era gavumenti erina okuvaayo President Museveni tukubira omulanga bano abantu ba umeme baagala kudduka ne ssente zaffe ate nga beekolomanye ku bantu bo abantu abakozi babo mu palamenti memba ba palamenti ne baminisita abo beekobanye baagala kubba ssente z'abannayuganda baagala kubba ssente za gavumenti bakubba ssente zo okyegedde baagala kubba ssente ezo sente ezijuka ezandibadde zikola ebintu ebirala ontegedde so President Museveni tuyambire ddala tuyambe there is a problem with umeme kino ekitongole ki ekijja tekigenda kutuza mu folofoto wakuddamu kufuna mita kufuna biki kufuna ebyo ogenda biwulira era kyovola bano bapapa bagende lwaki ekirala tekisooka kujja nekiyingira nekisinkinga in nekibeera very settled then netuleka tutandika okutegeera ababanja bakola batya ennyumba bw'oba onookola embalirira ku nnyumba tosooka gifuluma n'ofuna n'endala tusooka netutula ne landiyo netugamba nti taapu yange wagimenya gundi yakola bweti gundi yakola bweti security deposit wo abaddeyo wa miliyoni kati waliyo 6 zakulipeyalinga bino byewanoona yes bwe kityo bwe kikola naye tosooka genda kumuleka genda ate asasula biru agirese mabega kati ate agisasule ng'agenze mu nnyumba endala alese wano biru y'amasanyalaze alese biru y'amazzi mu mbeera eyo bannayuganda bagenda kudda ate mu bizibu byagula mita bayinza obutabigula but the idea is twagala omunnayuganda abeere mumativu nti umeme egenze sigibanja temmanja kubanga umeme teyajja lwa palamenti ebadde tekola ku palamenti wokka ebadde ekola mu communities zaffe zonna abaana baffe omwana oyo yakutukako omukono waliwo omwana yakutukako omukono gwogambye oyo omwana omukono gwe umeme yagusasudde ani avunanyizibwa ku connection z'amasannyalaze mu ggwanga umeme okyegedde kakati ffe tufunirawa naffe leka tufune buli umeme mulekerawo parliament mutusaasire do not go on with umeme issues let us look ate nga bagambye speed bigwa ku Monday no transactions zonna ziyimirire transactions zonna ezigenda maaso ku umeme zisooke ziyimirire until umeme has proven beyond reasonable doubt nti yo bannayuganda tebagibanja ontegedde oba si kyo gavumenti yo eveeyo egambe nti oba akakiiko ka palamenti ako kagambe nti ffe tugenda kusasula bano abantu bonna bo bagamba nti bagenda basasule umeme yaabwe nanti era umeme yennyini etulage baliwo abagibanja anti etulage nabo abagibanja etulage bino byonna etulage tosobola kuŋŋamba mbu kigenda tutwale kitutte ennaku 3 gokka nga munoonyereza nga nze ninayo abantu bange olwedde nze kati ninayo abantu bange abawera 3 baŋŋambye nasasula umeme ne risiiti nzirina infact ojja kumpa ku risiiti ezo tegajjanga risiiti eriko umeme ate oŋŋamba nasasula gavumenti risiiti eriko gavumenti of Uganda eriko umeme kati gireeti infact I need it nze ngenda kuwandika ebbaluwa ngitwale ewa beta among yes twagala okutegeera abaana baffe abadde bakolera umeme basasula ne basasula fule ababadde mu kitongole kituufu tewali bwe babadde babagobe mu bituufu bo contract zaabwe zibadde zikoma ddi so we need to understand all these things because tetusobola kukeera bukezi ku makya netubeera nga mbuzi nti kyogera kikitambula kigenda maaso nti umeme closure leaves hundreds unemployed yes as UDCL takes over yes nti bangi bagenda sigala nga tebalina mirimu yes naye tubuuze babadde babaterayo sente zaabwe yaza NSSF esigizibwa ebintu bingi tebisobola kugwera mu nnaku 3 endagala ebadde ya myaka 2 endagala ya myaka 2 tosobola gisolovinga bigikwatako mu nnaku 3 obeera mubbi kitegeeza babaka bano so babaka ba palamenti beekobanya okubba bali mu kwekobaana kubba bannayuganda tosobola
waliwo abavudde ku mirimu waliwo emirimu gyabwe babavuddeko bulungi zo contract zibadde zogera zitya ku mirimu gyabwe ez'abakozi abo zibadde zogera zitya tukebere ne NSSF babadde babasasulira NSSF waabwe bulungi because we need to check all these things okyegedde endagaano eno bwe yali ekolebwa benefits zaffe nga bannayuganda zaaliwa muzitulage where our benefits lwaki mutulaga ebyawumeme naye temutulaga benefit abannayuganda bali benefitinga batya so that we can compute and see kituufu babenefitinga balina benefitinga nti nabo batuukiriza saidi yaabwe so siffe kuturashinga into paying umeme nga umeme badde teri munnayuganda wabeeyo munnayuganda omu avaayo agamba nti nze baali bampadde ku unity ey'obwereere kebe Christmas kebe yidi kebe gundi kebe Easter kebe ki babadde olina osasulira amasannyalaze go babadde tebasobola kugamba nti weekend eno tukwaddeyo units 10 babadde tubadde tusasulira each and everything. So we want to understand that and we are asking government to come out and do this for us. Mukolereyo ku bannayuganda ebintu ebirungi offices sigalawa ebimotoka bade bakozesa ebiki ebyo byonna tulina obitegeera ani abisigaza bino byonna tulina obitegeera tetulina kutegeerako saidi emu endagaano ebeera y'abantu aba abannayuganda bakola endagaano naani ne umeme lwaki ffe tutegedde nnyo ebya umeme ne tutategeera byaffe ffe tetukomplaininga naffe tulinayo ebyaffe mu ndagaano mwalimu okugamba nti nno wali abaana babasasudde ekiseera ekyo nga contract eweddeko balibeera tebalina kusasulwa kucompensatingibwa abalifuna damages kati ng'omwana oyo yakutukako omukono nga wayeekutuse ey'amasannyalaze ye omwana oyo mumusasula mutya babadde basasulwa batya NSSF yaabwe eri kirini nze waliwo mwami neibange yafiira ku kikondo waggulu tubadde tujja tulaba abaana baffe nga bafiira waggulu ku mirabba gyaki nga bambadde jaketi za gundi baana b'abantu umeme yakola ekisaanidde yakompensatinga famire ezo ebintu bino bibadde bitambula bitya lwaki tupapa who is rushing us and why nawe nyini batulaga nti ffe nga Uganda ne ffe twaviirako bo bakolera osi because losi zivaalinga oyinza okukola losi nga sente zo osudde ensuule ogenda kunenyaani nkugambye nti mu bumeme mubaddemu abantu abafuna miliyoni 10 ng'omusaala yes 10 waliwo yafunako ebibiri ng'omusaala. The report came out ne parliament ne discussing kati oyaba alina okukola mu Uganda kakati njagala kutegeera twagala kutegeera ebyo byonna mwasoso bitunamu akakiiko ka palamenti akapapirira okuyisa ebbiliyoni zino ebbiliyoni 1017 ekyo kyabalesewo ababaka kyabalaze nti gabbiganya gulozi babbi bano bo kye bakola anti mwe mulonda abantu bano mwe mulonda babulooka b'amataka ne mulonda bagende mu palamenti bwe batuukayo batandika kuwagala kutunda palamenti mumujje ne omwe nga yabadde asinga otunda ettaka lumu mugenda kutwala omuntu mu palamenti asale poloti mu lujja lwa palamenti kubuulira mwe mudde mu kusaagasaaga ajja atunda emmotoka z'abalaka atandika okutunda emmotoka z'ababaka agabe ti abadde akola ku payini mwe mumuleete mu palamenti ajja atunda emmotoka z'ababaka mubaka n'agenda okuva mu ndeeyo ogundi Joel Ssenyonyi konvoyi ye nga teriiwo mujja kusanga abadde akola ewa Sozo ng'entebe za palamenti ng'azitunze mwe mutuddemu mwepankapanga ng'azitunze mu bikadde mugende okudda ku Mande nga tewaliwo mutuula babulooka ye buli walaba akabangiriza ayagala kukatunda anoonya kyapa kyako okyegere kingaza kukulaga these are serious matters umeme tetubanja akakasa nti umeme etubanja asooka tulage ku ndagaano tulabe oba ffe tetugibanja endagaano eri luddawo bagireete endagaano bagireete eyo gye bateesaako eyo twagala kulaba ku ndagaano anti kyenkugamba kakati umeme Uganda Limited umeme
twagala kutegeera otubanja ki tulage contract tulabe ku contract efaanana etya fe tutegeere wawe tutegeere because contract eba y'abantu aba parties zibeezi obeezi but parties zirina okubaawo nti parties zino buli omu ategeera nti nze nfuna kino gw'ofuna kino loosi bw'ogikola bw'oti nkusasulwa bwe nti naye mu loosi muno loosi tugikonsideringa ddi nti loosi exactly loosi etambula etya ne kulozi ya loosi bamu obuwanjo tuligabana loosi oyinza okugamba loosi nga gwe wenyini neweekola obusolosolo nga ogamba loosi ekizimbe kyosikoze obadde ogulawo saa musanvu kati eba loosi gwe obadde tokola watokera mu budde ontegedde tosobola kuŋŋamba bya loosi si kigambo bugambo loosi is a process kati gaago gagenze tegagenze tegagenze kakati tuli ku ki gaago gakomyewo goonoona bintu kati nga tudda ku bantu abafaanana bwe batyo nga tudda ku bintu producer kamera ekyaliko yo tusasule bino kiki kye mwatuleetera era gaali gagenda nga temunnajja nakati gakyagenda ontegedde mwe mwagula mwe mwakola omuddaamu ate munenge weewunye sente za president Museveni abadde ng'akola ddamu sente za gavumenti zabadde nga umeme in fact let me go and write a letter to the parliament. Is it umeme oba our colleagues our leaders? Anti nkubuulira ebigambo bino umeme si muntu. Umeme is a group of people. Umeme is a group of people. Don't think nti muntu ali awo ayimiridde bamuyita umeme. Era oyinza okulaba ng'omuntu oyo bw'omutuukako yagamba bannanze si babanja nga gano amabanja gakuliyetingibwa bano bamafiya babeera omwo ne beerwanyarwanya kati gwe noloza nti kuliko mutuufu ku bo kumbe bonna bayaaye bagambye kati gwe ojja kuzanyira eno nze nja kuzanyira eno gwe yogera kino tulabe reaction gwe kola booti tulabe reaction gwe kola booti kati gwogenda okumaliriza firimu yonna ng'ono abadde azannya agamba nti no kati omu abalaga nti nze nkiwakanya omulala n'akulaga nti tusasule ono n'alaga nti nyingi ono n'agamba nedda si nyingi zirina kuba bwe ziti prove to us the 116 tulage mwe evaluation yamwe gye mwakoze prove beyond reasonable doubt women is cheating kono sura tuga nti oli akubanje bilioni 19 nga tulaze wawe yakolera loss tulage bwe bakolera loss tulage amasanyaze nga gadibye tulage omuntu nga bamuwadde unity yabwerere yebo yali ajja mu Uganda yali abagaye nti yetaga sente mmeka bumwali mu contract mwamugamba amagoba age gaali gammeka kwa na udembo akubye almost a triple nzada boli nza akoze buli kimu ku kyabantu abagenze ku masanyalaze segeza abafunyemu kakati ekyo kyenjagala nze njagala we need that bamwe bwabaka era twekyanze fe tuganye as community experts tuganye muganya mwe mojisasula tuganye umeme tesasulwa anasasulwa umeme sente ezajja zituddiza ku mutwe gwe akakakiiko mujja kutuula mujja tunda ebyapa byewa mu byalo mutusasule sente zaffe kwate mulaze wa umeme tubanja ki prove to us beyond reasonable doubt prove to us beyond reasonable doubt umeme tubanja ki yowe betu banja boba yekoseze basasudde umeme tubanja ki batulage amazanyazo gadiba prove to us by the way we are very serious about it basanyaze gadiba galiko kwa gadiba negata tambula basula manji prove to us beyond reasonable doubt mama nankabirwa prove to us beyond reasonable doubt umeme losi yagikolera wa era abana-Uganda bo abakoze losi mu umeme bo mugenda bakolera baki kuba kesi weziri tulina abantu abakubiddwa amasanyazi ne bafa tulina abantu abasasula amasanyazi ago ne batagafuna tulina abantu ababadde bakola mu umeme. Have you done the background check okutegeera emyaka gye bakoledde mu umeme babadde basasula gundi NSSF yabagifunye
abavubuka abaffe abatabani baffe ne bawala baffe n'abantu baffe abadde bakola mu umeme abafudde nga bafiiridde ku mirimu ebyabwe biwedde bitya amasannyalaze gakubye nga abantu ne gabatta ebizimbe byaffe mu Kampala bikutta omuliro because of poor wiring umeme abantu b'amaduuka oli agambye nti amasannyalaze gajja ne gokya ebintu byange ye mumusasudde oli yasuubula amataage umeme ebaddenga yaavu ng'omuntu asobola okubeera n'amasannyalaze ng'ali mu bizinesi n'amala ennaku ezi ebyuma by'abantu byokeddwa amasannyalaze. Have you checked madam to see nti they have been compensated? Waliwo areas ezimu mu area emu temwinaamu mukungu wa gavumenti ng'amasannyalaze gajja nga bwe gaagala ayinza okukubayo kasimu ne bawulira nti eddoboozi lya honorable Gondi asula Gondi eyo musobola n'okumalayo except nga tegaddanga enkuba ebadde etonya olina emirimu ne gyonooneka ne gisanyalala lw'amasannyalaze okyegedde umeme esasudde abantu kati mwe mulyoke mugisasule. So umeme has to show us the other side of theirs. Bo kiki kye bakoze bino bibali mu 2 December abantu 90% bamaze ofuna emirimu mu UDC. I don't care. Contract bazitulage, that is one. then two ne bwe babanga babawadde emirimu ffe twagala tudiringa na umeme kati obudde buno olubudde buno we are not dealing with anybody else, we are dealing with that umeme. Ffe kitwagala kutubuulira kituufu tubuulire kiki kiggwa kitya Munnayuganda yafunira mu wammwe namwe mbadde mukola ssente empya n'enkadde siranko umeme nti ekoze charity siranko umeme nti ejja kugaba egindi kino siranko umeme nti esponsorinze kino terina waliddeko kivulo ekisponsoringiddwa umeme waliddeko umeme ng'egenze neerongosa emulago negaba ebyuma by'eddwaliro naye badde yonoona ebintu by'abantu abantu bafiiriddwa emaali wano ebwayise twafiirwa emaali mpitirivu nnyo ne tufiirwa emaali endala mu Kampala ebizimbe bikutta omuliro ne bijja mubirabyeko n'omwaka guno gwe tulina ebizimbe biyidde naye nga bw'ogenda okukinoonyeza nga amasannyalaze gegasortinze. The question is, have they been compensated? Why do we compensate them? Ye bannange yatubanja yaliwa tuwulira kigambo umeme atubanja aveyo ajje twaffe tumubuulire lwaki mwe ba MP gwe oli MP lwaki mufayo nnyo umeme okola amasannyalaze? Are you engineers? Lwaki mwebanja? Ye mwakimanya nti endagaano eggwako mwakimanya nti umeme temujogera endagaano lwaki mupanikinga ku last minute kite mwakumanya sente zaabwe ne muzibaako? My brother, we have refused tugaanye community egaanye tetubadde ku radio towulidde abantu bebadde bateesa abantu bakambwe community zigaanye akati ffe President Museveni yatandika ddi okubeera nga abantu kye bagaanayo ekyakola abantu bagaanidde ddala these technicalities can wait. Let us be honest on ground. Endagaano eruwa endagaano ebeera nga yo etubuulira nnyo ebitukwatako nga yo tetubuulira bikwata ku umeme. Kyogamba umeme bwe yali mu ndagaano yagamba nti ne bw'onooyokyanga ekizimbe ky'abantu ne bwemunaakolanga mistake tewali tabbu kakati awo yagikola gwe tujja okukwata tumubuuze ggwe bw'okola endagaano yaabwe etulula sayidi emu ng'ekinyira etunulidde gavumenti erina esasula kino yo teriiko kyekola nsobi yo tezitunuulira ndagaano ki eyo ndagaano ki eyo eba ndagaano eyo eba ndagaano eyo eba ndagaano eba ekyali ndagaano nedda omuntu talina wagenda kudda omuntu agenda kukeera bukeezi ku makya tunyiige tujja kunyiigira abantu twekyawe ffe tetwagala politics wammwe tetwagala na bifo byammwe tetwagala kintu kyonna ffe twagala service delivery. Omuntu amasannyalaze gamukuba ne gamukutulako omukono umeme eyo yamusasula ki? Omuntu olwaleero as we speak today ebizimbe biyidde mu Kampala nga byonna ogenda okunoonyeza poliisi egenda tuwa reporting egamba amasannyalaze gabadde n'obuzibu umeme basasudde
ontegedde wande gagava ku kikono direct negajja negayocha ebintu by'abantu negajja negayocha ebintu by'abantu umeme basasula ebadde basasula abakozi abadde bakola mu umeme have you done the background check okulaba nti babadde basasula bulungi ate nga basasula NSSF because kati balekedde awo okukola ontegedde much as mutugamba 90% egeze mu UDCL that is not very true tetukinako okakafu you will have no proof to that ochekedde kakati totandika tugamba ebyo kayinza okubanga kajjasi babasibye katambaala ku maaso bo basooke baveewo UDCL ebagobe kuba n'ekyokubiri lwaki mukwata abantu gundi abantu 9 ku 10 9 ku 10 is almost 100 kitegeeza nti umeme tebaddeewo ebyaddala mubadde just mwatusibwa katambaala ku mutwe nga mukyusiza bukyusa linnya because tetuli basanyufu nnyo eri umeme kubeera nti you get 90% of the workers badde eri. We have not been very happy about them. We are not convinced at we are all. Not convinced as Ugandans. We are not very happy. They should not just say, bakoze bulungi nnyo badde eno. Tetusobola kukkiriza ebyo. So I want you to know that tuli mu kiseera kizibu. Parliament y'eggwanga lyaffe eweereza nnyo mikwano gyayo okusinga okuweereza bannayuganda. Tutegedde bulungi nnyo nti umeme bakwano bammwe nnyo era mubaagala nnyo. Ontegedde era mubaagala nnyo. Kiseera kikino bakwano bammwe abo basooke nabo tebasooka kugenda. Umeme yajja na kaveera egenda na loole. Tetusobola kubikkiriza. We need background check. We need about 6 months. Era ffe tetuwakanya byonna bigenda maaso. Twagala proof beyond reasonable doubt. Kubanga tulowooza nti waliwo ayagala okubba. Gavumenti enkola najjayo okusasula abantu. Twalabako nno basajja abasengula abantu, ono esajja yasengula abantu Lusanja kikyoncho gavumenti neva nemusasula. Nakugamba nti ekimu ku bitawaanya gavumenti eno already erina amabanja n'abantu at a personal level. Abantu baffe bano abamu okuleka ffe bakayimaazi tetwabanja gavumenti ne gavumenti twandibadde tugibanja kuba twagiyamba nnyo okujja mu buyinza. Kati abantu bangi bayamba gavumenti eno okujja mu buyinza. Kati bazzukulu baabwe be bali mu kujujjo b'ensembe. Owuli erinnya Kikyoncho n'olowooza nti Kikyoncho gyali? Kumbe Kikyoncho jjajja wa Kikyoncho yayambako President Museveni nga ajja. Kakati babeera omwo nga babanja gavumenti ebitategeerekeka. Babasika watusuubiza tuwa omulimu oli ne bamuwa omulimu kubanga ategedde nti jjajja we yamuweeseza omulimu nabba bobbi. Kakati ffe nga Bannayuganda ffe tugaanyi bayingira mu ndagaano ku lwa gavumenti ate nga bazikola for their own good. Yes, era kyekiriwo ndagaano bazingira ku lwa gavumenti ate ne bateeka naye nga balitaddemu obukokolizo bwabwe buyamba bo. Yes. Gavumenti esayininga endagaano y'ekitongole ng'ate emirimu gigenda bajja gavumenti ate ng'oliiso kinoomu yakimiddemu. Yes. Tewalaba ono omukazi yagenda okweta ennyonyi n'azireeta mu mannya ge. Ono minisita yali wa transport. Minisita Ntega Zuba Bombardier. Bagambye ziri mannya ga ggwanga. Mukidde Bombardier ziri mannya ga oyo omukyala. Kati weewuunya omuntu ogenza okugula nnyonyi za ggwanga. Gavumenti yekusindise. Ate otuuka eno ogaa nti ate muteekemu linnya Ntega Zuba. Akati awo nno mujjawulira akaliro siibula abantu nga tubasiibulako tubagamba buli omu wooligaana umeme teeka ku intaneti gaana yogera gamba nti umeme tegenda kusasulwa kuba umeme tetubanja until they prove to us beyond reasonable doubt. Say no to paying umeme. We need to understand lose gikoze etya. Amasanyiza agadibye bagatulage tigagano gadibye. Kikyebadde gaba obugabi. Muti gwe badde gaba, solid ebadde gigaba. Bwe babanga jati yatwala solid zaabwe. Ze badde kubisanga aba. Amajje gasasule budget bakwate ku budget ya amajje basasula abasajja. Banda nze wange maka gange. Government gundi terina kyemmanja umeme. Terina. Kubanga mukazi wange ne masenze gaggwako nankubira. Nangamba nti munnaye namasenze gatuweddeko.
n'oyiwako ku ssimu oba si kyo yina kugamba nti munna twabadde wakagendaawo senze ne gaggwako nengulayo ga mitwalo 2 kakati gwe tolina kyoŋŋambe olwaleero nga gwe waawumeme noŋŋamba ate kati omanjaaki oba olimba musule bulungi musibe bulungi kale ye bwana Kalungi gotambule naye omanye ensonga ze yaba ku strict on point era ndowooza bwoba wakumutegeera oba wamutegedde dda kujjako nga gwokaluberwa mu kukola ki mukwano gwange ampe ku mmere olwaleero enjala ennuma nnyo anti namubiro genda ku Dream Restaurant Wandegeya restaurant eri emu yokka mu Uganda kibuga Kampala Dream Restaurant awo Dream Restaurant ye twasigaza mu Kampala singa enjala ebeera ekulumye genda obubitundu bya Sibuga oli Wandegeya oli Mulago oli Bwayise oli Kaleerwe oli Mengo oli Kasubi Kawaala mu Kampala mu town wakati n'ebitundu ebiretodde wona enjala ekusimbye ate enjala eruma mu nkuba nakati ennuma ebyaddala so ogenda wali ku Dream Restaurant okuva ku makya kwa subu paka kiremmere ebaawo era bagigisiza dda gwegerawo osaba emmere gyonna gyoyagala balina emmere ekika kyonna ate nga ne boyiro bamuyina omulungi ennyo balina akabisi kaffe kali kebaita akabisi ka ndagala ate nga bakola ne delivery oba oyagadde kuleetera wooli okuba bukubi ku namba za simu zolaba wansi awo nga bakuweereza bwoba oyagadde kubakolera ku mikolo olina graduation olina amatikira olina kwanjula era ojja kuba kuzimu 5 anti nabwiri yajja ogikwata omunyonyeremu ensonga zo ajja bbanga ate akubuulira ekyekiddako sonemekeze etagisa Dr. Senjobe wa Bivu Organic tonnagendayo newangamba oli mulwadde siri mulwadde olina omulwadde ninamu kaalusa Dr. Senjobe wa Bivu Organic abajjanjabi era abakozesa obutonde okujjanjaba endwadde eziremedde ku Bannayuganda endwadde ezo ulcers, prostate, cancer yo mu baami mu bakyala balina fibroids abakyala temufuna mbuto mulumizibwa nnyo olubuto lwagaana oba walufunako ne tewaddamu kufuna lulala oba wakosa family planning era nawo nekuyisa bubi tewaddamu kufuna mbuto zifuna zivaamu olina omusujja ogwo ogujjamu embuto n'ebyo bingi nnyo bannaffe ababiva bajja kuba nga bakutabulira eddagala sobola okuba nga ate oterera bulungi nnyo nyini ddala hormones oluusi teziba balance zetaaga okubalansinga oyagala kugejja ebintu ebiringa ebyapetayiti yokulya tokyalina mmere olaba ndabaawo netolina galya so byonna byonna bijja kuba nga bikuterera njagala kusaba ogende awe Mengo opposite court ye Mengo oba ku kikubo ekikyama ku court ye Mengo opposite court ye Mengo ole kikubo ekikyama kyoba okwata ojja sanga ekizimbe kiko Biva Organic oba ojja ku mabiga amasengere eri ekizimbe ojja bokiraba owe Masaka tojja Masaka abeerayo ku baraza ate nawe Mbala tojja mu town Mbala wali weruwero tojja jali Kasana ate nawe we Kayunga tojja ali awo Katikomo hotelo n'ebitundu era ebirala byonna kale mumweyambise mugende maaso okubanga ate mujjanjabwa musobole okubanga muwona bulungi nnyo nyini ddala senno tuwumeme ayina emikolo ojja kunkubirako tukola omukolo gw'obyagala kwanjula kukyala kuyingira tujja kubanga tugutambuza bulungi nnyo okubira ddala okukula okuyambako ebintu emengo babigulawo abigula sana meka omukolo kukyala kuwandika bbaluwa egenda kukyala egenda kwanjula tugenda wasenga kugenda wataata n'ebyo ebiremera tujja kubanga tubikwasaganya nga oyise ku namba y'essimu gyolaba wansi 0707 mukkirize mbasiibule enkuba yo etonya buli dakiika bwoba ove waka gifulumayo ne jacket ate nabagigula gulayo ekijaketi ekirimu akaveeravera kugamba oba otuse ku mulimu ojjako buja kijaketi munda osigala oli mukalu kama akakuume era bulungi nnyo